Inside Story Uganda, real source of political updates. Atera wetwogerera twegaddwako dda Mwami Charles Rumushana bwetuba buli lwakubiri buna barometer. Nina muganda wange Kiruluta Yusufu Nkeretanyi, mubaka wa Parliament owa Kalungu East, ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Atera twegaddwako dda nduuza nga sinnajja eno Yusufu abamulabye mu kulonda speaker ne deputy speaker wa Parliament, yavuddeyo n'asemba, in fact nominating yabadde ayagala muto wa president Honorable Sodo Aine nti yaba abeera omumyuka wa speaker wa Parliament. Yusuf, ndabye abantu banyega nti lwaki gwe wa NUP gwalina okola wakoze ekintu ng'ekyo, tebakutegedde butegeezo ba? Sebo neyanziza nnyo neyanzege. Erinnya yenze Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi, omubaka omulondo w'abantu b'e Kalungu East. Munnanga adda mukungu, kirungi nnyo ekibuzo ky'ombuuzizza. Naye ndi musajja musiraamu nga ggwe. Naye mbakatuliki batugamba Yezu Kristo yayogerera mu ngero. Naye sirabanga yannyonnyola nti Yezu Kristo gye yayogeranga ne batamutegeera, yakomawo nannyonnyola. So obadde oyogerera mu ngero? Njagala nfune bulungi. Yezu Kristo bwe yannyonnyola ne batategeera, teyakomawo ate abagambe nabadde ntegeeza bwe nti. Kyovula yalina abayigirizwa n'omuyeye multitudes. So kati zitekingasa okubanga nayogedde ate nziremu nkole ki? Ndabye backlash n'okuva mu bamu ku bawagizi b'ekibiina kyo ku side yo. Eyo backlash, buli omu bw'ayogera, buli omu aba ne perception yeyiye okusinziira buli omu bw'aba interpreting ekintu. Era buli omu waddembe okubeera nga agende side gyakoze ki yayagadde. Kati nze tekinneetaagisa nzire wano mmale obudde nnyonnyole nti ate nabadde ntegeeza kino oba ntegeeza kiri. Ndi musajja akulidde nnyo kadongo kamu. Omusajja gwensinga ogoberera ennyo eyali philosophical bamuyitanga Herman Basudde. Basudde bwe yayimba oluyimba lwa Basi Dunia, teri baamutegeera. Naye mu nnyimba zonna zemmanyi sinonyangayo ko luyimba lwe yadda nnyonnyole nti nali ntegeeza kino oba kiri. Wabula buli omu avunula ki? Wabale nnyo. Well, twegaddwako omukyala omubaka omukyalo wa district y'e Shema, Honorable Adrian Katusiime, munnakibiina kya NRM. Waliwo yange nti balina erinnya eddala lye bakuyita e Shema, Akoch Kashema. What's that? Neyanza Adam. Ate n'abatulaba nze Adrian Katusiime, Akoch Kashema. Akochi gwe mubisi, simwe mwita omubisi ogw'enjuki. So nze mubisi ogw'enjuki ogw'eshema. Omubisi omanyi tegulwaza, mu mata gugendamu, mu chai mukalu gugendamu, ku kofu ne ku covid ekifuba. Twalaba nti bw'olya kukookyako ku mubisi oweweera ate n'oba bulungi. Ab'eshema bwe bamanya ne bagamba tufunye eddagala etuweweeza ku ndwadde yonna enajja mu Shema. Kukuyita Akoch Kashema. Ne bampita Akoch Kashema. Tukuwaniriza. Neyanza nnyo okuhostinga wano. Ogwawo mu stock empya ogwawa? 12th Parliament nga bwe twagambye, stock empya kyategeeza nti eno 12th Parliament eri Parliament evuddeyo okukola ebyo bigenda okuba ebyewuunyisa. Maybe Parliament endala ze bitakoze muno okulaba nti tuvaayo n'amaanyi ne tukola ebyo ebigasa Parliament n'abantu betukiikirira. Ate amadoboozi gaffe ge gagenda okwogera ennyo ne bawulira. Ate nkubuulira nti we tutandikiddewo okiraba nti ne muzeeyi yakitegedde nti bano abapya abazze sino si ba muzanyo, baagala okwogera. Abantu si kwogera kwokka n'okukola ne tukola. Okay, good. Nkweyanza. Well, atulaba nga bwe tusuubira Honorable Justin Namero mubaka Parliament mukyala kiiko ekibuga Masaka, ate nga alondeddwa okubeera minisita omubeezi w'ensonga za gavumenti z'ebitundu. So mu ddakiika ntonotono ategeeza nti ajja kuba atuuka wano. Ndowooza ntandike ne Honorable Adrian. Yes. Cabinet efulumiziddwa era olabye kugamu ku mannya agasigaza ebifo amannya amapya n'agasuuliddwa. Mpa ekifaananyi ekinene ekigazi ku cabinet nga bw'ogirabye. Ndowooza eno
efuuse surprise cause abantu abangi babadde bamanyi nti cabinet maybe next week, but njagala congratulating His Excellency the President okubanga nti avuddeyo very fast kubanga twamaze having the first sitting mwatulabye wali ekololo wawe just one day tuli wano ate cabinet efulumi. I really want to say His Excellency the President webale nnyo ate okuba ng'ovuddeyo n'oleeta cabinet mu time ate abantu mpulidde already essanyu liri lingi. Nze nga nze ndaba nti president waffe muntu w'amaanyi nnyo ate muntu w'amagezi nnyo okuvaayo n'aweereza cabinet gyemanyi nti ejja kukola obulungi. Ekinsanyusa nnyo nti entebe zaffe kangende kweno entebe ez'abakyala ku prime minister vice president tulabye nti atuzizaawo n'akomyawo abakyala abo. Mpulidde essanyu ate n'abantu abalala babadde bali beeraliikirivu nga bagamba bano abakyala banaakomawo naye His Excellency ali full of surprises. Tulabye ng'abakomyawo Vice President Jessica Alupo akomyewo, Minister Robina Majegere waffe n'akomawo. So tuli basanyufu nnyo. Third Deputy Prime Minister, Third Deputy naye akomyewo, batuleetedde Lukia n'akomawo. So from that point ngamba nti eno parliament ejja kusigala ku mulamwa ate ekolere nnyo abantu. Nsanyukidde nnyo abo abapya abazze abakadde ababaddemu muyogayoge ate nsanyukira nnyo banange temusekeeyo oluganda luno lulungi. Any surprises waliwo boolabye abalondeddwa mu cabinet munongo? Kubanga mkyala Nammere tanaba kujja naye njagala congratulating nga sinaba kwogera ku Nammere kanjogere ku Eshema. I want to congratulate abantu b'Eshema. Professor Kamuntu waffe bamukomezezaawo mu internal affairs ate mpulira essanyu n'okubagamba nti obudde bwe buno. Surprises gye tufuna ate ndowooza n'abangi ye ya Nammere singa abadde aze wano kubanga wabaddewo ndowooza contradictions nga people have started thinking ayiseewo biki, but mbadde manyi nti bw'ojja mu parliament n'olemera ku nsonga gy'olina okwogerako era n'olemera na ku mazima ne mukama eri aba akulaba nti ky'ogenderera kituufu ate eno surprise teze nga just surprise in the other way mu bubi naye eze nga surprise mu bulungi kubanga Nammere abadde avuddeyo okwogerera corruption, abadde avuddeyo n'eddoboozi eddene okwogera eri abantu ate ngamba abantu bw'oba oze mu parliament oba omanyi lwaki kye kyakuleeta n'abantu bo kye baku-expectingamu oba oyogera parliament, yes, but also abantu bo representing area wansi. So eno cabinet ndi sure nti tujja kuvaayo n'amaanyi cabinet gye batuwadde siina buzibu nayo. Okay, thank you. It is going to come out so well. Ate genda kugamba ku nsonga gye tugamba eya corruption ejja kuvaayo yogere ku nsonga nti parliament kate erina okuba parliament tuwa abantu confidence nti kati this parliament it is a real parliament that we expect as Ugandans. Mwami Rumshana, again, your take ku cabinet list nga bwe fulumiziddwa leero, if I would ask, any surprises? Katonda wamaanyi, Katonda wa kisa. Kakati mukulu kungu mu Lukiga tulinamu ekigambo bakiyita omukucu. Omukucu. Omukucu kyeki? Kati lumonde bw'omufumba n'atajja n'atavaayo bulungi n'akona mu Luganda muyita okukona. Yes, kati ffe mu Lukiga oyo lumonde tumuyita omukucu. Kati ne bwe bakuwa loole y'enku n'ofumba tasobola kujja, ne bwe bakuwa loole bbiri n'oddamu n'omufumba tajja kubanga aba yakona. So ogwo n'omukucu. Now, tunuulira cabinet eno evaawa. One, eva mu primaries, the NRA primaries ezaali chaotic. Kavuyo nga zijjudde n'amasasi. N'oyo minister of finance gw'olabye ewaawo tewagala amasasi nga balonda. Peasants were being shot. Eyokubiri eva mu chaotic delegates conference. Eyaliwo wano nga Tanga Odoyi ayina mathematics ze. Kamu, bubiri, munana, 13. You remember mathematics za Tanga Odoyi?
Nava natuka nti Katambi bakakwata mwako. Tega nti yali AI te. Bwe yatugamba. Tuwalabe bifaananyi nga nabo bwana bulonda. So they akalulu ka miggo, akalulu ka masasi, akalulu ka ballot stuffing, akalulu ka then kakata bagenda ate because okusunsula. Yes. Okusengejja. Abagenda okusengeja nga bakulirwa both. The appointments committee. Okulondebwa kwe was massively rigged. Chovola both. Chovola okulondebwa kwe Torolongo Mbaka. Biri byali bifu. Ebya MPs obimanyi kabadi kavuyo. So kulondebwa kwe wa. Kati ngamba kawo both. Ayali gwadira mu bigere. Teyakirizibwa na kulinnya gye balondera. Teyalonze abali tasobola kulondebwa. Abali tasobola na kubeera mu parliamentary caucus. Abali tasobola na kubeera mu seke. Tomanye na gyali. Now, so kati ogugwe mukuchu. Lumonde teyayidi. Yakonye. If you look at that whole background. Kati nebo sanitizing otya. Nebo fumba kati Lumonde wa mufumba mu luwombo tasobola kuvaayo. In other words, destroyina tasobola kuchukula analysis bako chifu. That's why omukyala abadde agamba njoza ayoza. It's njoza ayoza na mere njoza ayoza those individuals. Nanga walobe njoza ayoza because sawa za kulia. Buli ayoza bagenda kulia. It's about them. Tosobola baramu ne local governments and decentralization. Really? Otunulire baramu, otunulire decentralization ne local government in terms of policy. No. So tunulira all that list, it's not about the population. Kakati so ikintu kyonna n'omukuchu. Direction yayo Mukulu Museveni yabagambye mugende kumiruka, mugende muyitabe emiruka. Sagala kulaba bwavu. You remember? Yagambye enough is enough. Chimala. Kakati mugende muyitabe emiruka. Parish chiefs. Abanagana okujja mu ngambe baganye mbagobe. Bwe munasinkana b'emiruka bajja kuba kulembera mujewo bwavu. Do you know a parish chief? Have you visited a parish chief? Have you visited any parish in Uganda? Bwesebu. Walabye ko omuruka yenna. And you think omuruka can lead you to kubanga yagambye omuruka tutuure naye kubanga yabeera kumuluka ffe tumubuuze reports atuwe reports. Kati ndozo nsemaje obuntegeke because mbale nga tagenda kwegaana nteyabagambye bagenda omuruka. Si kugendayo tujja baita. Ojja kubitegeera mpula. Because this is Kasameme kocha. Mukulu Museveni abatunuulidde mu kibanda awo n'abatunuulira nagamba bano bagende omuruka basanga omuruka siwegombolola oba wisha omuruka kati abakulembera abatwali mu muruka bagoba obwavu. But singa omanye ekiri mu byalo trading centers ekiri mu byalo engeri abantu gye babba ebirime emmere ebiki because security collapsed. N'abamu kati they harvest bakungula nga tebinaba naku kwengera kukula. Why? Because batya ababbi. So yabalabye tunaddamu n'abalaba naye mmwe eno Ebola gye tuli kati tugalawo borders olw'okutya Ebola and you are hugging ndoza mulabye abegwa mu kifu gobawalo wa prime minister naali minister for regional mchala Kadaga ayali speaker nga bonna bakutte speaker
gwe balonze nga bamuli mu matu. No social distancing. In other words, Group 7, but you fellows are not conscious. It's an unconscious road. Kakati that quality tesobola kulembera abana Uganda to safety. Okay. To development. In the direction, it's extremely very unconscious. So it's summarizing in the go forward slogan, more of the same. It's more of the same. More of the same. Kubanga bolaba abadde akulira cabinet y'abavubi Honorable Nabanja akomezeddwawo, Vice President mukyala Jessica Lupo retired major akomezeddwawo, bw'ogenda n'otunulira First Deputy Prime Minister mukyala Kadaga waali akomezeddwawo, pozi second Deputy Prime Minister yakyuse, katulina Honorable Dr. Crispus Kionga, obadde Ogino Moses Ali, third Deputy Prime Minister mukyala Nakadama asigaddewo. Lwaki olowooza kino president akikozebwa ati Charles? You see, nze bwe mba ntunulira legitimacy, bwe mba ntunulira quality ekiri munda, ekinyusi kyakyo, ntunulira process. Kyova olaba abo bonna abajja n'ababaddewo tebamanyi Mukulu Museveni kye yayogera ne Tshisekedi ku y'amafuta ebiri awo. Tebamanyi kye yayogera ne president wa Egypt RCC. Yali wano luli. Yali wano luli. So kati bw'otuuka mu by'okutambuza eggwanga, policy direction ey'eggwanga of the state tebaliimu. Kyobala bwe abalabe n'abagamba ne by'okutambula mubireke, mugende mulonde ab'emiruka parish chiefs. Kati babakulembere. Empumi zange omanye omuzibe obeerako n'omwana gw'ow'omuggo n'akutambuza kati mugende eyo namuveeyo ab'emiruka abali abafa ab'eddawo original batambuza. Well, based on abantu abalondeddwa bano nga tubalaba, olowooza president kyagezaako okufuna mu bantu balonze bano leero? But who? Njagala ompeeyo Crispus Kiyonga namulaba nga ndi muto. He was among the first ministers of finance. Original NRA. But Crispus Kiyonga atuuse okufuuka ambassador China. Nga Mukulu Museveni ayina okuwandiika ebbaluwa nti omusaala gwe gubeere person to hold at the level of a minister. Because it was about welfare. For him, it's about welfare. It's not about the population. Yes. But some of these sectors are heavy. Nene nnyo kubalondeddwa. No kyengamba ziri heavy. Katopo oba otunulira engeri gya deployinga. N'otunulira top management ng'oyina balamu ng'oyina because initially wali oyina magezi. Rafael Magezi abadde ekyatwala magezi mu local government tekyali kyakukulaakulanya districts and local administration. No, it was about term limits. Sorry, age limit. Magezi otuyambye tukozeseza okujjawo age limit. Kati gira obeeraawo. That was it. If you are talking about public service, ekyaliwo, do you still have the other traditional public service? By the time wofukira permanent secretary oba oyise mu systems okuze kati oli aveeri ogera kola nti permanent secretary ebintu bifu. You have a disaster. So in other words, ewa Mukulu Museveni is katono muteekewa. It's a political policy ye. That's why you see Muhoozi Kainerugaba against Nekiryowa. Yeah. Kiryowa abadde atone geno. Kati against Nekiryowa mu defense. So question eri nti both bamukuziza oba bamugobye. Under both yabadde mu defense kati yagenze okulembera parliament. In Runyankore we have a word. Tugize. What's that? Tugize tuvire. Basobola okugoba nga bwe bakupromoting. Kuna speaker ba namba 3 ku kati namba 3 gwote bolowooza na muzirowoleza wano. Kakati njagala Kiryowa kakati ono tumutwalewa. Ogenda okukirengera ono baali bamwejjako. Genda obeereeyo. Obuuza nti katyani obadde ne honorable rather ambassador Danu Ayebare yabadde mu UN
kati azze mu foreign affairs. So where do you need him? Jeje Odongo wabadde. By the way, do you need Adonia Ayebare in policy or you need him in operations? Yes, you see, babanga abadde effective in operations katoba mwetaaga mu policy. You get? So he can as well be, but yakola foreign policy. In any case, because now you know kutunira java mu media muchi, but is there kati njagala ombulire nti agenda okukola policy ya mukulu Museveni on Egypt. Ti agenda okukola policy ya mukulu Museveni on maybe an envoy. Nga bwe kyali wano nga atwala messages wa mukulu Kagame. But in any case, Adonia Ayebare ne Aren Kasuja katono yagenze mu defense, it is still Muhoozi Kainerugaba. So in other words, it's not about Uganda, it's about mukulu Museveni ne Muhoozi. Abale. Honorable Nkeretanyi. Kikyolaba mu ba minister abalondeddwa olunaku olwaliro. Okusookera ddala mwami Kungu njagala nsooke nzireyoko katono ku mwami Rwamushana gye yatandikidde. Yatulazeeko ku bintu ebyenjawulo ebyasooka okubeerawo naddala okuviira ddala mu kalulu, okuviira ddala mu kamyufu na biki byonna. Naye nze njagala nkuzze ku kyokumpi nti emabegaawo tubadde tulaba ababaka ba NRM bangi nga bajja okusaba ekifo ky'obwa sipiika, naye bwe bagenze mu kokasi tebayise na mu kalulu, wabula bakanyiza ne basalawo abalala baveemu, ababiri be baali batubuulira kedda be baweereddwa ebifo ebyo oba obuvunaanyizibwa obwo. Njagala nkulage nti batuddeeyo kirabika mu kubakkaanyisa ne babatuuza bano ne basuubiza ebifo. Njagala otunuulire nga almost abasinga obungi ababadde bavuganya oba ababadde bajjeeyo omutwe mu kwesimbawo ku bifo by'obwa sipiika baweereddwa ebifo. Lydia Wanyoto, Nobert Mao akuumiddwa mu kifo kye kuba yabatandikira mu lutalo lwa Mongo n'abagusiza ensonga ye. Aliyoni ndabyeko wano Susan Nakauchi ekiraga nti bwe bagenze ne batuuza tebaba harmonizingisiza ola bagambye nti ffe interests zaffe ziri mu ono muve mutufuneyo tubateeka kati gwe tugenda kuwa wano nawe tugenda kuwa wali naye tugenda kuwa wali bwe mutuuka withdrawing candidature yammwe. Ekyokubiri ekyenjagala kitunuulirwe okulonda ebifo bino tekikyali ku merit, tebakyatunulira busobozi bwa muntu Munnayuganda kyeyandibadde ayagala okulaba. Abasinga obungi batunuulira nti ani ali loyo eri mwami Museveni n'ebiruubirirwa bye. Tebikyaliko nti ono obusobozi bwe buli wano. Ate ekirala Bannayuganda baagala balabeko nti abaayi waliwo abantu abasaavingidde ebbanga eddene. Waliyo ate abantu abapya abakola ki? Abakula. Naye oyingizaamu n'abapya baki? Batono. Waliwo abamu okyusa bukyusa bifo. Nti omujje wano n'omussa wano. Noono n'omujja wano n'omussa wali. Nga kiringa ekikozesebwa okusasula abantu be mu ngeri emu oba endala abamukoledde ebirungi. Kikyoyita obusobozi. Balondeddwa ina boda outing nga tebasobola minisitule babawadde. Sijja kukitunuulira mu ngeri eyo nti tebasobola. Wabula nti kitegeeza nti bano be balonze tebasobola. Wabula tebasooka kubapimira ku lupimo lwa busobozi bwabwe. N'alonda ng'asinziira ku abo bani abamukola ki? Abamupulizinga. Nkwadde ebyokulabirako ebimu bye nkulagiddeko nti abali loyo gyali bawa. So Munnayuganda nayagala atunulirwe nti olina olupimo lw'osinziirako okuwa omuntu obwa minisita. Era mwanyinaze ono wabadde asubmitinga ayozayozezza bangi okutuuka ku bifo ebyo, of which kirungi, personal kirungi. N'ebifo ebyo tetubigendamu olwaffe kwesanyusa. Honorable Nkeretanyi, njagala kuba byakulabirako. Bw'otunulira Ministry ya Health mubaddemu Dr. General Fachenge, President kalataddemu Dr. Chris Baryomunsi. Kekamu kubonero gw'okusobola. Kaakati njagala nkutunuulire wano. Nina kyenkulazeeko nti bakyusa bukyusa wano. Tereddwamu Adonia abadde mu Foreign Service. Nkulaze bwenti nti bakyusa bukyusa wano kyono katumujje wano
tumuse wano ensonga njikuwadde koko nenkulaga nti bali omunsi abadde Minister wa ICT wa ICT bamuzize wabadde Jenny Ruth Aceng wabadde ate oli ne bazzaawo aliwa kati bombi babisobola si kyengezaako okukulaga madamu basajja ba PhD bazisome bagende balunde enkoko mbadde nsaba mbadde mbuuza kumanya munnaye nga ndaba gwamanye ennyo bwe balonda ba minisita kati nze njagala nga critique okutunuulira mitendera kye giyitiddwamu okola ki oyina ku criticizinga newatali kyako criticizinga kuba oli critique mwami kungu mu nsonga ezo zonna bwozitunuulira kiteekawo abannayuganda mwami Museveni bwe yadde mu speech ye yasoose n'abawooninga n'abagamba muyina okukola ki okuweereza naye ate bwe mutaweereza bulungi mujja kuwulira akanfaamu mu njogera ennyangu ebigambo byekyadde bikola ki bitegeeza naye ate tuvuddeyo kine tulaba abamu ne ku kaweefube gwaliko ow'okulwanyisa enguzi abamu abaali mu ssaga z'amabaati era babongedde ebifo okugeza Amos Lugoloobi Prime Minister yenyini Vice President kati kyogamba amabaati gonna agaali galina okugenda e Karamoja Nandutu gwe bakonvictinga yeke yagatwala batunnyonnyola ne batubuulira bano abalala kyekyabajeerezesa njagala nkutunulize kino nti bw'oba ogamba okulwanyisa enguzi b'okutte nga balwanyisa enguzi ate lwaki obongera bifo b'okutte nga bateeberezebwa nga bateeberezebwa okulwanyisa enguzi lwaki ate obongera bateeberezebwa okwenyigira mu buli bw'enguzi obuli bw'enguzi lwakuba kisabikibwa naye nandibwise obubbi obw'ekikungu. Okay, so president bwatugamba nga gye bwe yabadde ng'ayogerako eri ababaka n'aga nti enough is enough, ekimala azze ayogera ku kintu ky'okulwanyisa enguzi mu kisanja kino okiraba mu kabineeti eno eyanjuliddwa eggwanga leero. Muganda agamba bweyinda oluusi ate si bwetonya ate era olumu embwa eboggola ate oluusi etera obutaluma wabula ate embwa esirika ennyo nekola ekikola ky'okuluma naye bw'ogisanga okimanyi ogitya naye akaboogolo osooka kukwata bukwasi jjinja n'okola kino n'okasikoolabe kati embwa bw'etaboogola n'esirika etiibwa nnyo osooka n'ogiga embwa eno weesirikidde naawe ogirumba ogikola ki ogitya mu nkola eyo si kyengezaako okukulaga. Mwami Museveni ebbanga lyonna avuddeyo ng'ayogera ku nguzi na butya bwe yeetaaga okulwanyisibwa mu ggwanga naye mabegako awo mu retreat ekyankwanzi yavaayo n'avumirira enguzi ffenna abali ku mikutu abamulaba ne ku TV ez'enjawulo nga tulaba twasanyuka nnyo naye ate mu luvannyuma ye n'avaayo n'awo ababaka be ekikolwa kyenandiyise nti yabawa enguzi so tusobola kubanga yeggwe custodian w'enguzi ate ekyo mugenda yisaawo buli bulimba mbu kubanga oli yayina omukikolwa kyekyo muleka ate nammwe kutuyita ku ekikolwa ekyo kiraga nti byakuguumaaza buguumaaza ng'enteesula mwami kungu pulezidenti yawabaani enguzi ekyankwanza era ng'abawa yaaki kuba enguzi ogiwa omuntu abeeko kyakkolera akalulu kaali kaggwa dda ankambuze onalebo nandi okumpi bakusuubiza miliyoni 10 ekyankwanzi nga zaaki anti nze kyendi mu kukubuuza zaaki ate ogambye yali nguzi anti of course ate gwe abitugamba obibuuza yatunda nteeze ekisozi abagambye tazirina yatunda za kitaawo waddeyo emitwalo 10 kitegeeza nti waliwomanyira abantu ebintu ebyo bibiri byanjawulo kati nedda ssebo teri atamumanyi ne bweseeyanjula nedda kino kankiiseewo nedda ssebo tetugenda kujja wano tetugenda kujja wano kukola false allegation tetugenda kujja wano nja kwogera nga njogera byenjagala kuba naye ayogedde byayagala tetugenda kujja wano kukola false allegation oli ye chairman wa party kankidde President Museveni ye chairman wa party gye bayita NRM ekyankwanzi waliyo ababaka be bayita aba NRM
eggwanika lya pate ya NRM eggwanika lya pate seeri eggwanga pate licontributingibwako sente z'ababaka ligendako mikwano gyaffe baddoona nga nabo bwe balina baddoona twasasula buli omu miliyoni 3 mu bululu bwaffe okwewandiisa nga ne nupo bwalina baddoona era wetakyegaana nti takimanyi nti balina baddoona naffe buli political party ate olaba ne DF party empya erina baddoona n'olwekyo yakwata uliriza mu ssente nzija njagala nkumalirayo sente z'NRM ze zaakola olusirika uliriza sente z'NRM ze zaakola olusirika lwonna ennaku 10 then n'akwata ku Zizi nga president naawe ababaka be abawazaaki ababaka yabagamba sente zino zibayambeko mu kwetegekera okulayira lwaki uliriza ogenda kugula emmere y'abalonzi ulira ogenda okesa leka nange mmaleyo ogenda kugula emmere y'abalonzi oli bw'aba ayogera omuleka n'amalyo kati nze ontegabu ogenda kugula emmere y'abalonzi ogenda kusasula ebidongo ogenda kutambuza abantu ogenda kuwa ku bakulu b'oku kitundu ba chairman bannange mukunga abantu era okwejja kw'enfuufu ate ku miliyoni 10 era baatuwaako 2 uliriza sente ezo nga bwe baazituwa ababaka abasinga zonna zaddayo mu baki naddala ffe ate abaamala okulayira era ne tukkakkana nga tuli ekyokubiri na kino nedda n'eno information kanjiwe omuntu bw'aba agenze mu kooti nze abantu b'opposition kyembasaba nkerettanyi njagala omanye nti I have nothing personal against you. We are in the same generation. Era kino sikyogera nti olw'okuba ewaffe ekalungu gye weesimba nga waliyo n'abantu bange no nze siri bwe ntyo. I am a scholar ntambula na bya principle wulira ekintu kya opposition mukendeeza okulowooza nti kooti bw'esala bye mwagala lweba n'obwenkanya bw'esala ebitwala ab'NRM nga be balina obwenkanya tebuliwo nzija mwami Nkerettanyi watwalibwa mu kooti juzi nga tonnaba nakulayira n'oteekebwa ne ku remand nga Lugoloobi bwe bamuteeka ku remand olinaako obuzibu bwonna nenjagala ogenda ku cabinet kati ebyo si bikulu mwami Kungu nsaba ompa omukisa nga bw'ogumuwadde nenjagala odde ku cabinet saagala mbere na mu lutalo naye wabula nze nsabe ekintu kimu nze siri ready kuyomba naye era nange simulinaako buzibu siyombye nkuwadde information wabula bwayogera okwogera ebigambo bino byokka kiraga ye nga yayinza okwanga nkuwadde information ku Amos Lugoloobi n'okuba n'obulumi nkutadde ku mizaani y'emu ne Honorable Lugoloobi gw'ogambye nsaba ulira ate ebyekisiru byaleese ayinza okuba n'obulumi watwalibwa mu kooti ku bubbi ne Amos n'atwalibwa mu kooti nkutadde ku minzaani y'amateeka g'oyogeza togezaako kukibuzaabuza don't do that kubata awo ogende eyo teyo nkusobolerayo esoggodda ku cabinet gy'obadde otulagaani atalina busobozi bw'otubaligyewo ne bawamu Honorable Nkerettanyi mulekerawo okumanyira abakulembeze namwe ku nsonga ya cabinet gy'obadde kakati mbadde nkyayogera ku cabinet nenkugamba nti tekyalondebwa kusinziira ku busobozi bwa muntu olumu loyalty era kyova olaba nti abasinga obungi Mpuuga yayina obusobozi ne mumugoba mu Nuupu nga mwenna abasinga amagezi naye ne mumugoba nga mulaba takyali loyalty is an important pillar in politics. All know nti loyalty kintu kikulu ne bwogenda mu American politics. Mpuuga yali mu Nuupu nga buli omu alabye ddala kumpi yasana n'okuba president waayo ne bamugobamu ne bagimulemesa kati oli bwagamba nti president okusinziira ku loyalty aba awadde loyalty is also merit kubanga okyali naffe ako barometer akasameme njagala okujjukiza ffenna abali wano nti omuntu omu yaba ayogera anti obulimba wetubuleka amasanyalaze eka gayinza ovaako omuntu n'avaawo ng'agenze na bulimba bw'aba ayogera nga naawe oyogera omuntu alina kyawulira kati tuwuliziganye seconded kyovala bwayogera nze nsirika kyekyomukisa kyenina naye nga mbadde ngezaako okulaga waliwo enkola ezikolebwa mu gavumenti ekisooka okutumaliriza ziri mu interests z'abalina Uganda
nange ekyamazima si kyange nyoba mmaliriza oba kubanga mbadde interfered okusinziira bwe mbadde naye akyenjagala okukulaga mwami Kungu bannayuganda naddala betukiikirira bino ebifo tubirimu si kuba nti ffe tusinga amaanyi si kuba nti ffe tusinga amagezi n'okutegeera ate ne wano tuliwo si ku lwaffe tuliwo ku lwa bannayuganda abo abali ebweru abatasobodde kufuna mukisa gujja wano ng'oba oli abandi biteesezza n'okutusinga bwe batulaba wano nga tujja ne tutateesa bibakiikirira kibamalamu amaanyi n'olwekyo nsaba submitting nga nkugamba nti ensonga yange ku kabineeti eyalondeddwa teri mu interest z'abanayuganda wabula interest za NRM ne mwami Museveni ng'ekibiina kye kiki obasuubiramu kye mbasuubiramu kitono nnyo muganda agamba agasaaka ge gatula era kyensuubira nti ebibaddewo era bye bigenda okubeerawo tubyogereko lumonyererwa mulere gwa Ssuuna naye nga tewali kyamaanyi nze kyensuubira okuggyako mpozi ebikolwa bye banaaba bakoze biboogerera okusinga ebigambo n'ebisuubizo mu appointments abale honorable Namere tukwaniriza wadde wambye omuzindaalo luli naye yogayoga mulimu gwange obutaleka bulimba kugenda mu maaso okulondebwa nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga za local government sinaba nona kukikkiriza eky'omukisa omulungi mwagenza okumpita nga appointment tennafuluma era nze nabadde ndowooza n'akapapula mwakataddeko ka flyer nti honorable Namere Justin woman MP Masaka City ffenna ebya minisita twabadde tetubimanyi oba tokisuubira nti mbadde sikisuubira era ssebo nsaba okutegeeza nti mbadde natandise edda kaweefube ow'okunoonya ekifo kya spokesperson oba publicity secretary ow'akabondo ka NRM NRM parliamentary caucus spokesperson mu parliament wadde mukulu Nkerettanyi atuuse wano ne yeeteekamu gundi omeme naye nga emisana yabadde yansuubiza yabadde yangambye bwe yalabye nga nnoonya akalulu awo mu bakampuni nagamba nti zisiri weenaalemu naye siga mbadde weenaalemu Namere naali kuwadde akaki akalulu yakyogedde ate nze amanyi sirimba Nkerettanyi parliament eyina kamera nja kugirayo vidiyo enkya gundi agiteekeko yaŋŋambye nti siri weenaalemu naye singa mbadde weenaalemu akalulu koonoonya naalika kuwadde ate abannayuganda ekirungi era naye yagambye nti siri weenaalemu naye singa mbadde akalulu koonoonya aka NRM spokesperson parliamentary caucus naalika kuwadde and that is what I said wagambye toli weenaalemu naye singa obadde and it was just a sideline so I don't know simanyi lwaki akyamuse nnyo because that was just a sideline akafaananyi keeko nze akalulu nabadde natandise dda obadde ayagala kusikira honorable Brandon Kintu era honorable Kintu tubadde tuwuliziganya bulungi nnyo nga tipu zonna azimpa nga nze ntambuza kigambo that position is typical of a normal MP kizibu nnyo kisangamu omuntu ng'olredde ogenda kuba minisita so kati nze nabadde nkinoonya mmanyi nti nze nabadde nkinoonya mmanyi ebyo minisita sibisuubira number 2 focus yange okusingira ddala ebadde ku bizibu ebivaako tutunuulira nnyo enguzi naye waliwo ekizibu ekivaako enguzi eyo ekizibu ekyo bakiyita lack of oversight buli lw'otalondoola ne gw'owadde ssente agenda zitwala azirye mu bitiibwa kati mbadde nsuubira nnyo okubeera akunga abalala mu parliament advocacy eya oversight eya anti-corruption eya ki so ekyamazima nabadde sikisuubira I'm extremely challenged. God has challenged me and President Museveni has challenged me. Really, he has shocked me. He has never even insinuated. About last week, nina ebizibu bye nafuna waliwo omuntu eyali awadde ab'obuyinza misinformation naye oluvannyuma baakimanya nti yali abalimbye era tewali buzibu ne banzizaayo ewaka ne ngenda mu maaso n'emirimu gyange. President we yabiyingiramu naye we twali briefly twogera ku byaliwo wadde n'okuba nga ayogera ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza so I am completely shocked. I am very grateful. I am very challenged. Kojja ngambye kojja lw'omushana ngambye nti surprised. Surprised. Angambye I'm surprised. Yes.
I am very surprised. I am kojja. Era nina mukwano gwange nnyo generations bano bannamawulire baffe ab'oku mitimbagano social media. Omuwala oyo okuva edda nga nkyali mu amasimu siga kusirika kangase mu silent okuva nga nkyali ekyankwansi omuwala oyo abadde nga ngamba ojja okay nga abiteeka ku mikutu gwe nemeera ajja kufuuka minister temeera ajja kufuuka minister. So recently yavaayo London eyo ng'ajjako wano mu holiday naye amaze wiiki nga 3 ng'ayagala kundaba nga nange njagala omulaba naye nga lwafunye obudde nze siba nabo ate lwembufunye taba nabo surprisingly olwaliro twagambe tusinkaneko ku kabira mulabe before I come here kati mbadde naakamutuukako bwenti after about 5 minutes the breaking news happened so nenewuunya nti omulaguzi wange